Eno story nagisomyeko nempulira ng'enkutteko ng'enkwasiza ennaku konsequence gye ngisharinge ne ba SMX Media Kings and Queens ba SMX Media subscribers abasubscribinga kwano YouTube channel nengamba omanyeyo gye mpitiratira wembeera nakyendabyeko nzijani ku SMX Media YouTube channel yaffe tubeera nga tusobola okubeera nga tukinyumyako wansi mu comment section ne tukyogerako. Mwana muwala oyo gwolaba mu bifaananyi amaze emyaka 19 weddu naye tatambulanga kuwabula ali mwako kabbawe oba oyinza okayita akataasa oba ebbaafu naye ng'egikali katono mu small size tukayiteka bawel oba akataasa wanino mu lulimi Oluganda. Akakataasa teyakagendamu nga yeyagalidde teyakisaamu Mukama Katonda n'agamba nze sagala kubeera na mikono sagala kubeera na magulu nsaba mbeere nga ntambulira mu kataasa nedda teyakera ku makye n'akisabako. Bazadde be nabo tebakerako ne bagamba Mukama Katonda ono olubuto lw'ensitudde olw'omu n'omwana nsaba Mukama Katonda omuggyeko amagulu omuggyeko n'emikono sobole okubeera nga atambulira mu kataasa nedda. Mwana muwala oyo alina emyaka 19 kinkwasa ennaku kankiddemu nkyogere buto. Mwana muwala oyo abadde n'emyaka 19 kubanga kitalo nnyo kitalo ddala okubeera nti nera Bambi yatuvudde ku maaso ku myaka gye 19. Babadde bamuyita Rahuma Aluna si Munnayuganda muyinza okwebuuza abadde mu nsi ki nedda si Munnayuganda abadde mu Nigeria naye amaze ebbanga lye lyonna ku bulamu bw'ensi eno ng'atambulira mu kataasa. Bazadde be bagamba ono omwana alekeraawo okubeera ng'akula ebitundu bye eby'okumubiri bamuzaala n'obukono nga kwebuli ng'omwana ng'olaba nga mwana ali nomo naye ku myezi 6 yalekerawo okubeera ng'akula ebitundu ebirala wabula ng'omutwe gwokka gwe gukula kwegamba gwe gulaga emyaka emituufu ng'olabira ddala omutwe gwa mwana ali teenager nti wa myaka 19 naye ng'ewasigadde eno oyinza ogamba wa myezi 6 oba okitegeera naye ate n'emikono nagyo negigenda gikonziba olw'ensonga maama we abeera annyonnyola story ya mwana we oba mwana muwala ono Rahuma yatuvudde ku maaso oba yafudde olunaku olweggulo yagambye mbuneera omwana we yalekerawo okubeera ng'akula yafunamu kawo obulwadde ku myezi 6 awo ne bafunamu fever n'ebisigadde nga womanyi naye n'amala ebbanga eri lunaluna ne taata we nga batoba akasente ke bafunamu baafubye okulaba nga batunda almost buli kimu kye balina mu bulamu bwabwe basobole okubeera nga banoonyeza ono omwana eddagala asobole okubeera nga addamu okubeera nnomo eddagala ne ligaana. We bagezaako okubuuliriza bagamba mbu simanya ejjinni lyamukolimira mbu ye response oba gye baafuna mu bantu abasinga naye tebalekerawo ne basigala ba developing oba bagezaako kye basobola okulaba nti ne basobola okufuna eddagala erisobola okujjanjaba mwana muwala ono Rahuma naye kyannaku nnyo nti yamaze n'afa ng'agezaako okubeera nga strugglinga okubeera nga keepinga on n'obulamu bwe. Maama we yamufunira amagezi g'okubeera nga amutuuza mu kataasa oba atambulirenga mu kataasa ng'alaba omwana we Bambi yeebowa nga yali yagadde exploitinga ensi eno naye atambula agirabeko ng'abaana abalala ng'asobola okugenda eno n'eno muzira kisa gye yava n'abawaayo n'akagaali kati nga kubanga ng'akagaali akeerere tasobola katuula mu kati atisi nga badira bamutuuza mu kataasa akataasa ne bakatuuza mu kagaali ne basobola okubeera nga bamupushinga naye ng'ali nno mu bulungi ayogera n'ebisigadde ng'abitegeera interviews ku TV ng'asobola okubeera ng'azikola naddala kwabo abali willing okubeera nga bamuwa obuyambi. Kyannaku nnyo kyannaku ddala okulaba nti ne Bambi mwana muwala ono atuvudde ku maaso oba mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 19. Katonda akuwa ekiwumulo eky'emirembe Rahuma Aluna. Nkankusabe Bambi gwanyumiddwa story yange oba yagadde stories zaffe ze tukola ku SMX Media osubscribinge kubanga ffe tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa tubeera ne stories naye ng'esinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media nti stories zaffe tuziconvertinga nzibeera nga ziwewuka data waleme kubeera ng'agenda mungi so bambi kankusaba subscribinga ku SMX Media tujja kubeera mu missing updates singa zino.